N'ekisinga ennyo mwenna abazze mu press conference olwaleero eya ggwanga mujje. Olwaleero nzize lwa promota munnange big event abakuba Chameleon kyalizeewo wano olw'ensonga nti tetwematira. Neyanza nnyo omukisa guno. Amannya nze Mulangira Jemba Joseph Kiweewa. Ndi wano ku lwa Dr. Jose Chameleon oba Muyite Joseph Mayanja. Okusookera ddala bannyanjudde nga president nedda siri president. Ye nze chairperson wa United Music Sponsors Association era mu association eyo president waffe ye Dr. Jose Chameleon. So siri president ye president ndi chairperson wabula nzize mu lugero lya president. Okusookera ddala nsaba ntwala akakisa kano okwebaza abantu bonna abali wano ab'amawulire abakulu abatulinyidde mu bigere mwebale nnyo mwebalire ddala. Wabula njagala ntwale moment eno era mbabuulire ekiri ku mutima gwa Chameleon essaawa zino kubanga kyekituufu. Ennaku 3 okuva olwaleero okudda emabega nzisipendinze ne Joseph. Ennaku 3 nzisipendinze ne Joseph ng'ali mu kunnyonnyola ebimuluma. Naye omukisa gwe tulina Joseph musajja mugumu nnyo waali. Ekyokubiri ayagala kwebaza abantu mwenna abamusindikidde obubaka obw'enjawulo nga mwongera okumugumya nga mwongera okulaga nti muyimiridde wamu naye. Ne yeebaza n'abo babadde tasuubira kubeera ng'asobola okufuna obubaka bwabwe mu kaseera bwe kati. Era wabadde ayogera nange ampadde olukalala lw'abantu baayagala nsooke neebaze mu maaso wano era ngenda kukikola nga wantumye. Okusookera ddala Joseph yeebazizza abategesi ba event eno n'agamba nti baganda be mwebale nnyo mwebalire ddala ne mu kaseera we kati okubeera nga musigadde muyimiridde ku nsonga emu era nga muyimiridde nabo. Joseph Bigi agambye mugumu kyonna ekinaatambula kyonna ekijja mugenda kusigala nga muyimiridde wamu era asanyuse nnyo olw'okwekwata ensonga zino ng'omuntu omukulu n'okusigala ng'omuwa obubaka obumugumya n'okusandiga. Era nagamba naawe guma naye mugumu. Ntwala omukisa guno okutegeeza Prime Minister Honorable Nabbanja nti mutabani we Joseph akusindikidde obubaka buno. Agambye nti ye weebale nnyo obubaka bwe yabufunye ng'oyita ku lukomo lw'essimu okumugumya ng'omwalawo era weebalire ddala okumugumya nti ekyo kyokka kyebakoze okumukubirako akasimu kyayongedde okumugumya ennyo era mugumu. Ekyokubiri nga wamusuubiza kyogenda kubeerawo stiiru nga wali osazeewo okukikola akulindiridde ng'ennaku z'omwezi 24 erugogo. Yeebazizza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nti Oweekitiibwa taata obubaka yabufunye obumugumya. N'agamba Katikkiro weebale nnyo weebalire ddala era n'ayitamu ggwe okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti obubaka yabufunye magulu nnyondo mayanja musanyufu mwebale nnyo okuyimirira awamu naye mu kaseera we kati akazibu. Joseph yantumye neebaze omukulu Sali Musale n'agamba nti taata weebale okumukubirako kasimu akamugumya mu kaseera we kati. Abadde tasuubira kintu weekyo naye musanyufu nnyo gy'oli. Mwebale nnyo mwebalire ddala mumuwadde obuvumu ne mwongera okumulaga nti at least ggwanga mujje kitudde mu mitima gy'Abannayuganda bonna. Yeebazizza Sipiika Anita Among
akasimu weebale nnyo weebalire ddala. Ne yeebaza maama Fiina weebale obubaka obumugumya. Yeebazizza omukulu Hamu n'agamba nti weebale nnyo obubaka bwe wasindikidde Mayanja obumugumya. Obubaka buno bwe twogerako si bwa ssente, saagala mu interpreting, wabula baatutte obuvunaanyizibwa ne bamunoonyako ng'omuntu. Akaseera kano ndi musanyufu nti ye omu ku listi gye yaŋŋambye okwebaza ali wano, Nnyabo Fuulufiga. Listi eno ye nga wolaba ngisoma. Joseph antumye nkwebaze. Joseph antumye nkwebaze Fuulufiga. Antumye nkwebaze mu biti bibiri. N'aŋŋamba weebale okuyimirira naye nga muganda wo. N'aŋŋamba naye weebale okuyimirirawo mu bizibu byonna ebibaddewo ng'omukazi. Bibi Joseph antumye n'aŋŋamba nti neebaze Fuulufiga ku lw'abakyala bonna bannayuganda. Fuulufiga yayimirirawo ng'omukazi omukyala eyasooka okutwala obubaka obugumya omukyala Bigi, omutegesi w'ekivulu kino. Kyatuula ku mutima gwa Mayanja, era ng'abakyala yonna gye muli mwebale nnyo, mwebalirira Fuulufiga, weebale nnyo ku lw'abakyala. N'abagumya n'agamba nti Fuulufiga Mayanja agenda kupafoominga ku lunaku lw'ennaku z'omwezi 24 era agenda kuyimbira bulungi bamaama. Abakyala abali eyo mujje mufune fiiringi ya Jose Chameleone ng'ennaku z'omwezi 24. Fuulufiga antumye neebaze ba President Chameleone antumye neebaze ba promoters. Listi ngisoma wano era ndowooza ogiraba. Bapromota ba Uganda. Joseph agambye mu mulaze omutima gw'abadde tasuubira. Yamenyeeko abatono. Naye agambye mu mulaze omutima gw'abadde tasuubira. Buli promota afuuse concerned ku nsonga eno eya Joseph. Buli promota avuddeyo n'awulira lumu obulumi. Joseph agambye mulundi guno abeebaza. Agambye neebaza omukulu Balamu. N'agamba nti Balamu yonna gy'oli. Joseph akwebazizza nnyo obubaka bwe wamusindikidde. Bw'ayongedde okumugumya n'okumulaga nti mukyali wamu ng'abooluganda, era agambye asanyuse nnyo, asanyukidde ddala. Omukulu antumye neebaze Keti Kavuma, taata Mayanja akusindikidde obubaka. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mayanja yantumye neebaze Abibet. Yonna gy'oli mukulu Abibet, Mayanja asanyuse, weebale nnyo okulaga omutima ogwawamu. Mayanja yantumye neebaze Bajje Event, n'antuma neebaze Balunywa Event, n'antuma neebaze baganda be abasobodde okumuweereza obubaka ne babadde tasuubira. Yeebazizza nnyo Bebe Cool olw'okubeera obumu mu mbeera eno yonna, n'agamba Bebe Cool muganda we musanyufu nnyo olw'ekyo. N'antuma obubaka buno obw'enjawulo, n'aŋŋamba yabadde surprised okulaba muganda we Bobi Wine ng'amusindikira obubaka obumugumya mu mbeera eno. Ssebo Honorable Robert Kyagulanyi, muganda wo asanyuse era n'antuma nkwebaze muneebaze ey'enjawulo. Weebale nnyo okumuwa obubaka obumugumya. Agambye alizo strong era omumanyi bulungi, agenda kupafominga ng'ennaku z'omwezi 24 era agenda kusanyusa bannayuganda. Omukulu yantumye neebaze b'ambassadors ab'enjawulo abamukubiddeko okumugumya, n'antuma neebaze Uganda Airlines, mwebali nnyo, mwebalire ddala, obubaka butuuse. N'antuma mu kamera neebaze mukulu we Koffi Olomide olw'obubaka lwe yamusindikidde. Yeebazizza abawagizi n'agamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala omukwano gwe mumulaga, mwebale nnyo olw'okuvaayo okubeera concerned ku nsonga eno, era n'antuma n'agamba nti abasuubiza nti ku luno Katonda ali wamu naffe era agenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24, era n'ansaba mbategeeze nti ku puroguramu eyali ekoleddwa yayongeddeko ennyimba 10 ez'enjawulo, n'olwekyo agenda kubeerawo nnyo, mumulinde ng'ennaku z'omwezi 24. Joseph yantumye neebaze management eya Lugogo nti mwebale nnyo okuyimirira awamu nabo
mubange ow'ekisalo ne mukkiriza okufuna deeti endala olw'embeera eyaliwo. N'agamba musanyufu nnyo gye muli, mwebale nnyo mwebalire ddala. Akusembayo yantumye neebaze Keti Promotions okuva e South Sudan, obubaka bw'okumugumya bwatuuse, weebale nnyo weebalire ddala. N'olwekyo baganda bange, Mayanja si mulwadde, mulamu bulungi. Mayanja tali wiiki, mugumu era alina amaanyi mangi. Wabula Mayanja wamu ne Bidi bakuwumbawumba. Mukitegeera bulungi, balamu bulungi naye bakola ki? Bakuwumbawumba. Guno omukwano gwe tubalaga, guno omukwano gwe tusazeewo okubalaga nga bannayuganda, gwe guli mu kwongera okubawa amaanyi. N'olwekyo mbeebaza olwo olunaku lwa leero ku lwa Joseph Mayanja, era n'ensaba mweyongere okubeera awamu naye ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Mujje bangi bannayuganda yonna gye muli, mujje bangi tubeerewo ku lwa Mayanja ne big event e Lugogo ng'ennaku z'omwezi 24. Abaagula tiketi zammwe Mayanja abagambye yasanyuse nnyo olunaku lwajjo waliwo omuwagizi yamuleetedde tiketi ye ng'alina waali n'amugamba yiino mu wallet n'agijjayo n'agimulaga, n'ayongera okumugamba nti gikuume. Abaziina n'abasaba mugikuume bulungi ng'ennaku z'omwezi 24 mujje ne tiketi zammwe ezo. Tweyanziza ne tweyanziige. Nsigadde nze chairman Jemba Joseph. Ddala nsaba ntwala omukisa guno okwebaza Musumba weebale nnyo weebalire ddala olw'essaala eyo, era ensonga eryemu essaawa zino nga tumala konferensi yaffe ng'ennaku z'omwezi 24 wano ffenna tubeerewo. Ebitundu byonna Mbalala, Luweero ne Masaka na wonna we tutimbye eggwanga mujje mu bungi. Chameleon agenda kubeerawo abakuba omuziki. Mudabolinge tuswaze omulabe sitaani. Neyanzanyo neyanzeke. Okay, thank you.